tugende mu maaso ku peegi yaffe eya 26. Darus number eya 24 kikyolina okutegeeramu kwe kubeera nga empeerezi ya tashdid ng'eri wamu ne fathatani kasaratani dhammatani. Olina okwawula mu kusoma. Ekisookera ddala kiri sirru, kino kiri sirrun, hadhi hadhin, dhilli dhillin, dhillin dhillun, rabbun hayyun, fajjin jawwin, kullun barrun ghammin, hubban saffan qawiyyun marjuwan waliyun mukibban sawiyan utullin utullin aduwun maddan summu summun shaqqan. Eyo darso iyo bwetyo amakulu bakulaga nti tashdid ewandiikibwa ne fathatan oba kasaratan oba dhammatan. Darso eya 25 nga continuation ya tashdid nti bagiwanvuya tashdid ng'eriko obubonero bw'okuwanvuya nga wobulaba. Netugamba tutya alla alla sawwa nadha lidda anna laqqa allahu allahu fasawwahunna min adh-dhalimina baliddaraka la'annahum fatalaqqa sama'una akaluna jannatin wadhariyati qulillahumma lillahi falillahi hatta. Lesson ya 26 darsu number continuation biyi niyi miyi nabiyina nayo ekwatagana kukuwanvuya. Darusu number eya 27 era tukyali ku tashdid allama rasham kinnal fidun allamtana sakhara ash-shamsa massatuhum walakinnal birra fid dunya atugoberera ndoza oyawudde lwaki ngambye walakinnal birra ne fid dunya. Ekisooka kiri lam al alqamariya, ekyokubiri kya lam al ashamsiya. Wan nasla ullimna fasabbih akhartani sarrafna nabbi'hum lissalmi mimman wahdahu shma'azzat walaqad yassarnal qur'ana lidhikri. Loza kyetwatandikideko eri walaqad yassarna alqur'ana lidhikri. Okuggumiza nga mulimu okuwanvuya ye exercise egenda mu maaso awo wammanga bakuleetera ekigambo fa'a wansi ne bakikuleetera mu kigambo fa'alun rabbaniyina dhanna afadha radda khawwa iya lamma. Nono wotuukaawo kiba kitegeeza yassarna alqur'an alkarim omaze okubeera nga ogiyiga okugisoma.
oluvannyuma lwa bino byonna just kunnyonnyola kikyosaanidde okubeera nga osoma mu kaseera kano, naye nga ebikulu oba empeerezi ezisinga obungi tuba tuzimaze. Fatiha, kasra, dhamma, assukun, tashdid, almaddu, fathatani, kasratani, dhammatan, zonna tumaze okubeera nga tuzikabalinga. N'obugambo obutono gw'abalina okubutusomeramu kyova babuyita mixed exercise, obutusomeramu ng'oyita ku namba zaffe ezowammanga ne tukuwuliriza n'osobola okubeera nga oganyulwamu naffe okubeera nga tuganyulwamu ffenna inshallah biidhnillahi taala. Mixed exercise egendera ddala mpaka ku peegi eya 28 rabbaniyuna mpaka ku kigambo ekigamba valimina. Segerekesa mixed exercise wano sirabawo kikyenina kubannyonnyola olw'ensonga ebisinga twabisomye. Salli minal musallina yawmiddin faazallahuma shaytanu. Twabisomyemu mixed exercise, gwe obisomera mu busomezi inshallah billahi taala natusobola okubeera nga tukuwuliriza ng'oyita ku namba zaffe ezo inshallah billahi taala. Ku peegi yaffe eyana mu 9 era nayo ekyagenda mu maaso okuwanvuya tashdid, tugiwanvuya tutya wamu ne previous topics. Huwa arrazzaqu la yuwalluna al-adbara inna as-sam'a bin-nafsi lawamati warrabbaniyuna ummiyuna ba'du as-sayyarati illiyina walaqad zayyana as-samaa ad-dunya. Darsu number eya 29 yo ekigendererwa kyayo. Jukira tusoma wotunula mu yasarnayo nga wotunulira ne ku lutambi luno abatulaba nga oyita ku YouTube wamu ne WhatsApp Yasarna al-Qur'anu al-Karim. Darsu number eya 29 wano baagala okulaga nti ekigambo kyonna singa kibadde kikomekkereza kiri in continuation, naye ekigambo ekyo we kikoma ne bateekako fathatani oba kasratani oba dhammatani, naye mu maaso gaakyo ne wajjayo ennyukuta yonna ng'eriko tashdid. Webeerako tashdid kiba kigeze n'ennyukuta esembeeyo ku kigambo, tuba ng'eriko fathatani oba kasratani oba dhammatani, tuba tugenda kusomamu fatha mu kifo kya fathatani. Kati wali ekigambo ekiri waggulu wojjo kisiŋŋaana nga bakiwandiise, naye gwe mu kusoma osoma kino ekya wansi, tosoma n'ogamba nti dhan la, oba osoma ekiri wansi n'ogamba dhalla talli furra rurra nirra alli tilla.